ba taidi nitty-gritties uninzo kitwala ntyo werenga abamu ku timu gyakola nayo yali yawandisa ku president kebede byetagisa bwene second attempt wanyinza okuba yalemereirwa kuzana empicho bulungi nayaziza mwami Morgan n'abali kutuwuliriza olw'ekibuuzo ekirungi. It is on record nti akalulu aka 2020 aka COVID nali wa kibiina kya National Unity Platform ate era nali omu ku bakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform. Tidda kwandamaininga timu Kyagulanyi gyali kola nayo saawa eno njikobe nti eri incompetent oba byekola tebitegeera mbe bye bakola babitegeera. Ate tidda ku overratinga timu gye yakola naye ku luuyi lulenti nifo twali abageze ino but nsobola okukoba nti successfully we executed the duty. Okay. Meanwhile wendawukanira ku ni muganda wange boogere n'okulowooza nti